Olwaleero Palamenti y'e12 lwetandise okubangula ababaka ba Palamenti ku ntambuza y'emirimu n'engeri Palamenti gyeddukanyizibwamu ng'enteekateeka eno ebadde ku Palamenti eryekulembeddwamu woofiisi ya Kalani wa Palamenti Adolf Mwesigye. To introduce members to their roles and responsibilities as well as to give them the general principles that underpin the role of the Member of Parliament, the executive arm, for them to understand the executive arm and the judiciary and how the interplay between the arms of government. Omugenyi omukulu abadde Speaker wa Parliament Jacob Oboth ng'akiikiriddwa omumyuka wa Speaker wa Parliament Thomas Taiwa era ono akatemya ababaka nti ku mulundi guno enkola egenda kukyukira ddala nga n'ensaasanya ya Parliament egenda kusalika olwo ssente ziteekebwe mu bintu ebigasa abantu. So I'm happy the clerk and team are going to equip you to prepare for these very, very critical times that we become members of Parliament when the level of scrutiny is extremely, extremely, extremely high. We are in a committee, you have Sumbusa, Chapati, Muogo, you're about to add Marakwanga. To me, my proposal would be in a committee we serve water. Taiwa era agamba n'okwejalabya okubaddewo kugenda kukoma nga kati ngendo z'emitala w'amayanja nazo zigenda kukendeera era ababaka abaagala okutambula balina kuyita mu bukiiko bwa Palamenti ate ku mirimu emitongole. Don't come to the office of the Speaker to ask for travel. We are going to put money for travel into your committees. Because we should strengthen your committees. You don't even attend a committee and you want to be the first one on the list of travel. I think that impunity has to stop. Wabula Taiwa agambye badde enkola y'ababaka ba Palamenti buli lwe baavuwala okuddukira ewa Speaker wabula abasabye kino okukikomya kuba naye sikuuma ka ssente era abasabye okuba n'ekibalo nga basaasaanya ssente. And I want to be honest on this and I request you, honorable colleagues, don't look at a Speaker as a moving ATM. I had feared coming to office. You come to office, members have already surrounded you. If I don't have 10 million, 20 million, I don't enter office. I hide from you. No, let us all share our poverty, money together. Ababaka basanyukidde enteekateeka y'okukendeeza ku nsaasanya ya Palamenti nga bagamba kino kigenda kuyambako Palamenti okukyusa ekifaananyi kyayo ekyali kyafa mu bannayuganda. Tubadde mu kalunga tukanoonya abantu abasinga nga batugamba tuwe naffe kubanga naawe ogenda kulya. Kwegamba nga tutunulibwanga abantu abajja okukola business mu Parliament. Naye singa ebigambo ebyo byayogedde biteekebwa mu nkola twagala kulaba Parliament ngakolera abantu honestly. The integrity, the sanctity of this Parliament. Short to that, I don't want to dent my name that I work for a Parliament which is the den of thieves. Ababaka era bagamba n'ekyokwongera ssente obukiiko bwa Palamenti kyakubakolera nnyo kuba kino kyakukendeeza ku buli bwenguzi obwogerwako obubadde bwaleetera ne bannayuganda okutunulira ababaka nga abajja okusuubula n'okuyisaawo ebyabwe. Ky'okuggyako obuyinza committees nsanyuse nnyo nti akyogeddeko bagenda kubaddiza obuyinza nti committee head yagenda okulaba participation ye eri etya osaanidde ddala ogenda okukola benchmarking. Ffe tubadde tutuuka ekiseera ng'olumu ne tulina na ssente zigenda oba solo tubadde ba local governments nga twagala tutambule tugende tukole emirimu ebintu bingi nga tutegeezebwa tewali ssente era yatukakasizza nti ku luno lwokka sente nyingi zigenda kubanga ziteekebwa mu bukiiko. Wano ababaka abaludde mu Palamenti ogeza nga Amasulugolobi bawadde ababaka abapya amagezi ku ngeri gye basobola okuweerezaamu bannayuganda nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okusakira abantu baabwe. Bye weetaaga okukiikirira abantu tebiri wano mu house ya mu Parliament wano mu kizimbe wano wokka. Naye olina okutta ku bigere n'omanya nti executive ekola etya. Executive erina ministries ez'enjawulo. Olina okulaba nti ogendayo ate okolayo emikwano basobole okutuusa services z'oyagala mu bantu. Enteekateeka eno yakukomekkerezebwa ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno era esuubira okuggalwawo Speaker Palamenti Jacob Oboth. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze.